be balina okusalawo sente ze bampa okuyisa ekkubo mu ttaka lyange. Nsaba mwami Kizito ansomese ntegeere mu mateeka era nnyinza kukutya. Maama Lubowa, ekibuuzo weebale nnyo. Mu Uganda tukkiriza nti ettaka liryo. Article 26 ewa obwannannyini, Article 26 eya ssemateeka ewa obwannannyini eri omuntu yenna ku kintu kye kyonna. Naye neeruŋŋamya nti bwe wabeerawo omulimu gwonna nga gugasa abantu aba bulijjo abangi, kiyite public good, okugeza ng'ekkubo, okugeza ng'ebyokwerinda abagateekawo barracks, oba olinaanidde ennyumba y'omukulembeze w'eggwanga, okubeerawo kuleetawo obuzibu mu byokwerinda kwe. Baagala kuyisawo amasannyalaze national good nga kikigenda okukolebwa kikulu nnyo kigasa abantu abasinga obungi, then ettaka lyo lisobola okuggibwako. Naye likuggibwako nga oweereddwa compensation oba okuliyirirwa. Kooti egamba nti okuliyirirwa okwo kulina okubeera nga kusaanidde nga kujja mu muwendo gw'ettaka lyo, ate okuliyirirwa okwo kulina okujja nga tonnavaawo. Tebasooka kuyisaawo oluguudo ne bakuliyirira, abasooka kuliyirira n'olyoka ovaawo. Kati nga tumaze okulambika bwe tutyo, nga bayisizaawo oluguudo be basalawo essente, ye bagenda ew'omubazi wa gavumenti omutongole ayitibwa chief government valuer, n'abaliyirira ettaka, n'abaliyirira ebiriko, birime, binyumba, byonna ebimuyinza n'obitwala nga bya lusaago, kayumba kambwa kali ako n'oba kabalirira. Buli kulaakulanya kyonna kye wateeka ku ttaka bakibalirira ne bagamba omuwendo ogusaanidde gwe guno. Era ne bateekako ne kye tuyita disturbance allowance, kubanga bakutatakanyiza kugamba oba tuwetegese kuvaawo, oba tuwetegese kuzimba, oba tuwetegese kutaataganya okwo, ne bakuwaako 18% yakutaataganya. Kaakati ne bakuyita ne bakubulya ensimbi ezo nti bwe twabaliridde ensimbi ziri bwe ziti, oli waddembe okukkiriziganya nazo oba okuziwakanya. Bw'oziwakanya weeyongerayo n'obagamba nze sikkaanyizza nazo, njagala tugende mu kwewozaako, ndeete obujulizi. Awo obujulizi bwe kitegeeza naawe olina okufuna valuwa owuwo asobole okulaga mbu ensimbi kw'osinzidde okuziwakanya oyina si ggwe nga bw'olowooza, wabula olina omukugu waleese omubalirizi w'ettaka eyazze n'agamba omuwendo ziri obukadde bwe ziti ezaawukana eza chief government valuer. Bwe mukkaanya ku ekyo omuwendo gwo nga gwe mutuufu, basobola okutwala ogugwo. Bwe mukkaanya basobola okukkaanya ne bagamba kabatwalye wakati ogwa government valuer n'ogwono. Bwe birema nga mugenda mu kooti ng'ebalamula nti omuwendo gubeere bwe guti. So naye bw'oba totute ekkubo eryo, omuwendo gwe baleese n'ogukkiriza, kitegeeza ogutwala butwazi, era ogwo muwendo gusinziira ku omubalirizi omutongole w'eggwanga gwe tuyita chief government valuer. Ndowooza Maama Lubowa ensonga ogitegedde bulungi nnyo.